kati kayima bw'alwala ne mutatugamba mulinga abagamba nti ffe abamuloga bannange we supported that girl ng'akyali sekadamu tetulina nsonga yonna we tuyinza kumusabira bubi ne bw'aba alwadde naddala ekirwadde ekyo kye mumanyi nti kinene kuba oli okuga nti olwadde kansima y'emabega kansa biki zimwe babasawo babiyita batya not seeing public players mwagala kutusonza mulambo kuva UK mwagala kutusonza tiketi ya mulambo ng'ate tubadde tusobola okumusabira obusabizi Katonda n'amutereeza emabega God can heal cancer. Omaye abana bagenda ne bayingira mu babatategeera olukuba baagala sente ez'amangu. And I told those boys ne bagamba people Katonda abablessings kuva mu ddungu kuva mu bwasekadamu bwakadamu okuyingira ebisiyaga tikiina bwe kigenda kuyamba bulamu oyo yajjemu kirwadde bagenda mu diagonizing asime mu operating bubina bannange muli so disgusting eri family ze muvaamu akati mama oyo omwana atunula atya ku kyalo gy'ava ne taata we n'omwana gwe yazaala nenga mumusabire nze saagalizangako muntu bubi era kyovola ba that boy ndi against ye kuba nze sikkiririza mu ebyo bye yagendamu kuba nti abadda okutuuka okulaba emabega we okufuuka bizinensi ye otuuka otya okulowooleza mu bamegawo nti eno ye n'abanga bizinensi embeeza ku nsi ate oyo yajjemu kirwadde bazungu bakala katooli anyway awo tuveewo kubanga sisabira muntu bubi aba staff eva Uganda Limited bakugamba gwe ayagala okukola equate nga kirina oli waiter oli waitress salary ba waiter milioni 2 salary wa kirina bali milioni 1.4 mugenda kola ku mahoteli mu ggwanga lya Kuwait banoonyeko ku namba noti 74 noti 672 684 obeye MTN noti 76 anamwemu 7452 eyo staff eva Uganda osasula sente ngomaze kulaba ku visa tuukayo bagaye nti Calvin Kayanja yatugambye nsasula sente ngamaze kulaba ku ki ku visa batwala Kuwait abantu bemba nnyonnyodde asa kayima musabire ba alien abo bagenza okujja okulaba faino nga sibamanyi nze faino yandaga alien tandika otambula naye nga we nabibagamba batatawe abere bounce wange mbere nga mutwala nogenda ngo buzija kubako ku byagamba nani yali andabeko nga ndi upcoming taddamu kwasa manyi bya kisiboy tebera ko upcoming sitambula ngo kushona era nga atambula nkumi natukana nayibana okuyumba buza latigani ntambula tambulanga nabo ni balatigani gali tatu ntambudde n'abaana ulira nga bounce nga ina nezoliyo nga omulaba zoliyo abantu nimugamba sirikali nako kuba yitirinda ko kuba yidina ko kwasama nga tuna kuba yiti yali ayomba ni manager wange mulambula kuba mutumye Rolex agalo jimula kubanze mutumye manager ekyokulya kalali ni kaleze cheri wange nyoso na muchawo okumanya nze kinyizizza faino agenda atya kukikomera kyokulaba n'omugoba abalastano bagaba bamufulumye faino eyakuba embozi yenkola producer nga yajikubira na wakokipani wano wetuli kukirwa kuba yebase yali badde mujulizi faino yajikuba no kubanga idea yiye tata tuberenga tulina respect eri abantu twagala abantu abatulese n'abatubereddewo nze gambye nabeera ne alien namulabira wa faino nga faino munyanjuli ati ono gedi munaye ayagala naye kuyimba biki nze faino munyonega bamita alien munaye nga kirya ukinga kifala nga faino yakitulaga yakyanjulira nga kirya ukirya kakola munene tukyagala nze simuvuma lwaki lwakuba simwagala ne just ati na ulidde obusungu bungi nnyo bakingambye bugambye abalasta ne bajja ne banga ne kid mwana wala banga faino ngabera ne alien faino ngabera mu alien ngane alien kujja mu kikomere wako kutuula nga nzigule dinsa naba alien atudde wabwe mbuza kali di manager wanga ati alien anyikiwani muna yaga tugende naye ku show ngamba tumugira tuli moloka tugende atani kampola mpola kwa tufuna company ninga omuntu ate gwenda bidde wa faino
tubira mu vibe yenkola tuli mbya chini ba fiction magina bone babimanyi ba fiction bani bino bibigire bina true story boy final yatandika alien mwaka kyo ninyi bazikola zonna yo kebanga mwaka ki boy we twalinga wali ne final nga mbozi yenkola final yagikubira mabega bona bana bakimanyi buli bana boy n'abajulizi bangi osubira obuzibu bupa anti mwana kati final kubanga omugoba bwotyo yakamugoba emirundi yeje kyanumye yamugoba ogusooka ne bangamba final yazeyo nga umanyika final kali pole nikagenda okuddamu okumulafa alien kafai bago byakana nengamba buva ku kina ngikinjagala umanya kiki mwageza zako okwogera na alien okumubuuza buzibu ki ngagwe yali abeera nze kididi olaba alien kungeri gye mumanyimu temunsinga mumanya yalina n'okunkubira sola mukubira kubanga mmanyi alien olaba yalina amazinga tannabasita nga ntambula naye nga nnyomba naye mu mmotoka tugenda otutuuka emubende nga tuyombye twagala kwekuba kati oŋŋambe embuno mukubire naye nga nze embeera nabo lwangamba tese embeera ya ghetto naye nga ffe tetunyiiga era nti omuntu yakyukamuko ku brandi okukyuka brandi okwerabira giwava anti respect yo yoyinza gamba nti ye abakubira mu kifo kyakwo okusooka omukubira nabye gambye ze mukubira mwetaaza ki ali nini njagala musange nga naye bwansanga mukubo nagoba emotoka ya kiridi nga bwagigoba nankoonako nayingira kubanze mukubo ali ni wansanga ngoba bugobi nemulaba nga yo gwe kiddi kye kiriwo manti obadde ompiseeko simukubira twesanga bwesanzi bayitawo nali nani we namuleta nga ndi kalenda ande nangamba oyise ne alien awo yansanga mu kkubo ne mugatu gendeko wano anda abadde ankwata interview era awo nga inawo bichawo ebitambula ebiyimba naye nga alien yasingiza ko mugamba tatereka butusungu ku mutima awadde final aba ina kiyamukola sikunyiiga simanda kyayamukola final talina buzibu okyegedde kati sigira final wamugobera ki wa final mwana tubedde naye baana final nze embeera ze nzimanya nyumiza emboozi ye awandikidde abayimbi bangi bamulisa kakoola kwa final akakoola era kyamukwataganya ne alien kakoola nga bali abonna wamu vibe ngera ne ali agamba nnyo gwe kwata ku final ndabe akwata ku final wana ndaba so mumenya kati nga kali mbakala ku final kati mumenya mukwata ko wa sente situmina ko buzibu alien nayo buzibu nina lasta takuuma busungu ku mutima bode ngoli lasta ngoli yo boy ngokwesa kubikubo banja go baki no bato bikosa nengo lasta true lasta man boy totelekanga busungu ku mutima tewali busungu bubera ku mutima bwanka kali dembo ki omuntu kati faino kasajja kaabwe kafaino ze banga linda bide faino chobola banchali naye sema ne gunedi yakubirako faino nga mpuliro manyi faino mbera naye waka gwe faino bera banga bera ne kakidi akakuyamba bayibuli ebintu byagamba omuntu gwembera naye nga ndina ye chali wange oyo kidina kya kuyamba oyo agenda chokka faino yogola aba from day one faino mnyinako omukono gwe ne sente nino okumukuba tata nzembera nga ne faino nga abantu makola be bansuza nga sina wakusula President Museveni tata jajja nkimanyi oli bize ne wansuubiza nti oli mu kusekiwalinga future y'abazzukulu this time round at least for the sake of the bazzukulu please jajja bambi boba bize kuba atali gwe omulala gwe nsobola okuyimirira mu maaso ge agenda kubeera gino muhozi kaine Rugaba bw'oba oli bize jajja tusindike wajje n'omuhoozi yaba tutawuluza lwa nsonga tebigenda kuggwa nze omusajja yakwata obudde bwange ne ssente zange n'amagezi gange na buli kimu kyange nenjiga obukodyo ku UCC tebabumanyi bakanyakulanga ne tebamanyi ne bibalanga nesitula neŋŋenda nembibalaga physically live demonstration olwo mmedi sebagala yali atuddeawo nga ntudde wano nenzija ssente ku ssimu ye yawunga yatya yambuuza big fish okikoze otya nemmulaga nti its easy ng'owedde yaŋŋamba kituufu eyo platform telecom companies zigicreating azokka teri mwana ku street asobola ku developing eyo platform nti platform ng'oteekawo butespini ya muntu gy'owulidde
n'ogenda ku kitabu kye ne weetolererako ssente nga bw'oyagala. It's only MTN and Airtel that can provide that. Nemmanya bingi byengenda okubalaga mu episode obugenda okuddako lwansonga kino kigula luggi just ndagadde mbaweka preamble mu bitegeere. Irene Kagwa Sewankambo, Executive Director wa UCC. Tugenda aba. Atali President Museveni bajja n'omuhozi Kainerugaba. Tugenda aba. Mu destroys obulamu bwange bonna buli kimu simply because mwagana okukola omulimu gwamu. Nembalaga ebintu nembagamba nti company ziranga musimanyanga pinioze sente zo kuma pinioze sente zo. I can take money from anybody's phone. Setaga pinio. Bakabulaza. It's not about your pin. It's not about your pin. Nze yange nsobola okujogera wano ku national television mwenda ne mugiwulira. Nesimu nenjikola bwenti. Ninde message nti zivuddeko temujja kukisobola. Nato omwana ku street atasoma bomba wolo just nga n'oluzungu agatirira lugatirire. Yo lwokuba buba buufu banywa ku njaga ne beebuusa ebintundu abaali awanyiganyo. Nagamba Dungu ayize nga atandika kubba abantu kubasala kuku. Sawa zino olaba ka video kano. Either senga omukwano gwo mama oba Munnayuganda muno oba omuntu gw'otamanyi ali mu kubbibwa. Beera steady, be better. Kuma pini yo beera steady. Sente zibakozesa okulanga mu beera steady. Wallahi nabibagamba nabibakolera nabibalaga. Basalawo kungostinga kumbulutiikinga. Kumpita mabega kugenda kugamba ate company nti akasajja kaloopye bwe kati naye ngenda biraga ensi. Funa peni n'olupapula Munnayuganda ngenda bibalaga. Nti bisoboka mwenna buli omu asobola obikola. Bisoboka mubikole. Bagenda kujja basibenze. Naye neetegese buli kimu neetegese. Irene Kagwa, Medi Kagwa. Mwengenda nammwe. Nabwe kino bakyetagisa kufukamirire abannuupu bwe baba nga balina eddoboozi erigenda okunyambako Bannayuganda tufune justice about this tele-exploitation. Nzashibaga Katonda bagamba sibeera ku side nga sigattako. Gwakulira UCC nenzita nembikulaga. Nomaliriza nga oŋŋambye nti ensi yeetaaga abantu nga gwe Kato lwakuba obuzibu. Wano woloopyesi we watuufu bakola ku mobile money. Omanyi mobile money baabikyusa kati wona osanga Bank of Uganda yingirawo obibalage nga naffe bw'obitulaze. Bwe bana batwetaaga then bo bajja tuwandiikira. Nembagamba guys, be serious. I'm just a fucking spoiler. I'm just a fucking whistleblower. Mbibalaze mbibakolende mbibagambe mwe mulina obuyinza mwe mubaleguletinga. Banjuliza no Bank of Uganda.